baniriza mu programu yaffe manya kyoli extra esaawa ziri 12 ez'enkya ya leero olwaleero ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Novemba 2024 wetukoledde program ndowooza mulaba engeri gye tukeeramu bannange tukeera okubaweereza budde buba bukyali pewa eri wano efuuwa okukamala naye tulina okukola ekyo kituteekwa okukola mbaniriza mu programu yaffe manya kyoli extra programu eno ewagirwa bannaffe aba Emma's Cargo oba Almas Cargo wali mu Houston, United States of America mu Texas. Muganda waffe oyo Kalungi Andrew asobola okuyambako okufuna ebintu byo kuva mu ggwanga lya America mu state wonna weeyagala ne babikutikira ne babituusa e Uganda. Ne bw'oba oli Nairobi ng'oli mu Uganda basobola okubikutuusizaayo be Dar es Salaam oba e Rwanda. Kale Emma's Cargo bakuubireko ku namba zaabwe ezo eziri ku screen wansi bakontakitinge munyumye muteekewo emboozi bakubulire ebisingawo ku bintu byonna bye bakola. Njagala okubajjukiza ennaku z'omwezi 13 December tugenda kubeera ku Popol mu Inspiration Night nga tunuulira ensonga ez'enjawulo tusuubira okuba n'abantu abakulu. Omulundi guli twabagamba nti Oweekitiibwa ayogera ku kkolero lye yali agenda okutandika. Njagala okubategeeza nti ekkolero eryo lyatandika liri mu Nammanvaawo bakola sabbuuni bakola butto olwaliro bye naakafunako kuliko wuzuli sabbuuni bamuyita wuzuli ate kuliko ntakke edible oil oyo butto ate waliwo ow'ekika ekitono bamuyita thupu ate ffe twamusaba alowooze ku muntu wa wansi ddala agula akendo ka butto akoleyo butto gwe bayita kathupu kubanga alina thupu ate kati twagala akoleyo kathupu. Tusuubira nti tujja kuba naye ayongere okuttaanya ku nsonga eyo n'okulaga products ez'enjawulo z'afulumizza n'abaana bangi bawadde emirimu ate nammwe abaagala okukolagana naye mu ngeri ez'enjawulo twamanya munnange oyinza okujja omukisaawo mu Inspiration Night ne mubanga okwataganye ne Boss Direct n'oba ng'ofunye agency n'oba nga bakusuubuza ate naawe n'otandikiraawo obusuubuzi bwo n'okola n'ofunamu. Kale tujja kubeera ku Popol ennaku z'omwezi 13 December okutandika essaawa 11 ez'olweggulo okuyingira shillings emitwalo 5 gyokka. Nga bulijjo ebitabo byaffe bijja kubeerawo ebyanaawo osobola n'amaanyi g'obuntu ebitabo bigula emitwalo 10 ne t-shirts zaffe n'ebintu ebirala bijja kubeerawo. Tubayita mujje mutuwagire tusobozesa okusigala nga tuweereza nga tukyasobola okukola bino bye tukola. Olwaleero njagala twefumiitirize tukyali mu thiimu eri ey'obulamu era njagala twongere twefumiitirize. Nali awo ne ndowooza nti tugenda mu ssomero tugenda mu theatre ne tusasula ssente zaffe okulaba emizannyo. Omuzannyo ogwo guba guwandiikiddwa omuwandiisi ate ne guteekebwateekebwa omuteesiteesi. Omuteesiteesi yalonda abanaazannya n'abawa paati ez'enjawulo era buli omu n'azannya paati. Mulimu be twagala olwa paati ze bazannya, mulimu be tukyawa olwa paati ze bazannya, mulimu abatunakuwaza olwa paati ze bazannya, ate mulimu n'abatuwa essanyu ery'amaanyi olwa paati ze bazannya. Naye ekibuuzo ffe abalaba omuzannyo guno ddala tuyiga tuba tuyigira mu ebyo ebizannyibwa. Ensi eno mwe tuli eringa theatre. Oyo nannyini myoyo omutonzi asingiridde bakatonda. Omanyi abantu bajja ne batugamba nti teri bakatonda, bakatonda gye bali kubanga nze bazadde bange kati nabo bakatonda babiri. Noono Nsimbi akwata ebifaananyi alina bakatonda be. Abazadde bonna abatuzaala bakatonda baffe. Kale oyo omutonzi asingiridde bakatonda bonna. Ensi eno eringa siteegi ye. Buli muntu gw'olaba atambula wansi w'enjuba wano munnakatemba. Wabula ayinza obutamanya nti munnakatemba azannya paati ye mu nsi mu biro ebyo omutonzi bye yateekateeka eby'omuzannyo gwe yawandiika ogw'ekiseera ekyo.
oteekeddwa okwebuuza n'okusiriikirira, nzannya ki? Nzannya paati ki? Nvaawa? Nzirawa? Waliwo abazannya paati eza fitina, nga bo bazannya paati za fitina, zange, za bujja, za kulwanagana na balala. Waliwo abazannya paati ez'okusitula bannaabwe nga babajja we bali nga babongerayo. Waliwo abazannya paati nga bo bazibira bannaabwe amakubo, ono ayagala kuyitawo n'amuzibira ekkubo n'amunakuwalira oba n'amukotoggera. Waliwo n'abazannya paati nga bo balogo bulogo. Mu nsi muno mwe tuli nga balogo bulogo, aliwo nga bw'aba awulira nga taloze takosezza muntu mulala, awulira nga afa. Waliwo n'abazannya paati nga bo bavoozi, baliwo kuvvoola bantu balala, bali awo. Waliwo n'abazannya paati ez'obutategeera, ng'ajja n'abanga ategeera naye n'ayogera ebintu byonna nga temuliimu makulu. Oteekwa okwebuuza, mu nsi muno ozannya paati ki? Ekyennaku kimu nkunakuwalirako, gwazannya paati ey'obubi. Okukola omuntu ekintu ekibi, kale eyo ye paati yo. Naye weenakuwalireko okulondebwa omutonzi, gw'ozannya paati nga ya bubi. Kitegeeza mu lulyo lw'emabega eriyo ababi bangi. Kati gwe walondebwa mu biro bino ozannya paati y'obubi, naawe bazzukulu bo n'abaana bo basobole okukungula ku bubi bwo. Kyova olaba ebyawandiikibwa bitugamba nti omubbi bbira ddala, bw'omala okubba naawe bakubbe. Naawe omutemu temulira ddala, bw'onoomala okutemula naawe bakutemule. Ogwa omulogo logera ddala, bw'onoomala okuloga naawe olyoka ologwe. Buli kintu kyonna kye tukola ku nsi ge makungula ge tufunamu. Ate batugamba nti bw'oba okungula emirundi 7, kitegeeza yasimba kilo 10 ez'ebijanjaalo tasobola kukungula kilo 9, ajja kukungula kilo 2. Oteekwa okutuula wansi omanye nti buli kyokola mu kiseera kino we twogerera ogenda kikungula. Kati weebuuze, biki by'okola? Gw'omu ku balwanyisa abalala, gw'omu ku balumya abalala, gw'okikakasa omanye ebigenda okubeerawo mu nsi eno emyaka 10 oba 2 oba 3 oba 5 oba 10 egijja. Kino kankikusuubize, ne bw'okola ebifaanana bitya, toyinza kufuga kigenda kubeerawo myaka 5. Ekyo tokimanyi. Oyinza okugezaagezaako naye toyinza kumanya kiki kigenda kuddako. Bino byolaba biringa mwoyo gutwala bantu. Omwoyo guno ogupakule abasiraamu bannaffe baguyita ki? Alimawutu. Ogupakulula emyoyo mu bantu. Oyinza okuzimba enju, enzigi n'okozesa byuma n'ozisaako n'obuuma munda. Enju yonna n'ogyetoolooza kamera ate n'ogiteekako ekikomera. Ku kikomera waggulu n'oteekako amasannyalaze n'oteekako ne kamera. N'oteekawo abakuumi b'emmundu 10, n'oteekawo embwa zimutasumagira 10. Alimawutu bwejja munnange tebagiraba, bakeera bukeezi ku makya nga bagamba nti nannyini omwo. Kyate abakuumi baabaddewa. Kale bwe bulamu. Mu bulamu tewaliiwo ky'ogenda kugamba nti kino nkinywezezza, kubanga n'olwaleero tululimu naye teryamanyirwa nkyalwe. Tubeera bubeezi na ssuubi nti olw'enkya tujja kulubaamu. Kale ekitubeeza n'essuubi mu lw'enkya byebyo bye tukoze leero, era nga tumanyi nti obulungi bwe tusize leero ge makungula g'abaana baffe ne bazzukulu baffe enkya. Tusobodde okufunayo ku birungi, Katonda atusaasire n'atuwaayo ku birungi. Olw'ebirungi bajjajjaffe bye baakola. Jjajjange Sserunkuuma yalimanga emmere n'agabira ekyalo.
yayamba abantu besimanyi muwendo, yasitula be yasitula, yalina obunafu bwe nga ffenna, naye yalina amaanyi ge. Ku maanyi gaago olwaleero nze kwentudde. Bye tukola leero ge makungula g'abaana baffe ne bazzukulu baffe. Tekijja kukuyamba ggwe kubeera bulungi mu bulamu bwo bwonna, omulembe gw'onooba bulungi, wabula n'ofuuka ekikolima eri abaana bo. Kyetuva twewala newankubadde nga tuba tulondeddwa okuzannya paati ezo, bwe tufuna okubuulirirwa, kyetuva tusaba Katonda atuddiremu, atuwe ekisa, atukyusize ekitundu, tuzannye ekitundu ekyo ekisaanidde. Kubanga nze kino kyenzikiriza, Katonda bwe yatonda ensi yamanya nti egenda kubeerako ebizibu, problems, wabula teyatonda magezi gamalawo bizibu. Mu kifo ky'okutonda amagezi agamalawo ebizibu, yatonda abantu. Every human being is a solution to a certain problem. Buli muntu gw'olaba atambulira wansi w'enjuba wano alina ekizibu kye yajja okumalawo. Abantu balonzeewo bulonzi kuba babi. Teriyo muntu Katonda gwe yatonda nga yalina kubeera mubi nnyo. Alina ekizibu kye yajja okumalawo. Wabula omuntu akeera ku makya, ye n'asalawo n'alekerera ekizibu kye yajja okugonjoola eky'abantu, n'asalawo ye kennyini ataafuuka ekizibu eri abantu. Kati oli wa ddembe okusalawo mu bulamu bwo, wajja kumalawo kugonjoola bizibu byaffe, naye ate gwe kennyini osobola okusalawo n'ofuuka ekizibu kyaffe. Nga tulina ebizibu byewajja okumalawo, naye ate nawe ne weegattako ku bizibu ebyo, nakyo kisobola. Wabula ago ge makungula g'ogenda okukungula. Obulamu buno stage, kye tugamba kiriwa. Oteekwa okufunayo akadde n'otuulako wansi ne weefumiitiriza. Nvaawa, ndi luddawa, ndagawa. Buli lw'omanya nti olina gy'olaga, teri ava mu bulamu bw'ensi eno nga mulamu. No one gets out of this life alive. Buli muntu ava ekkubo lyokka erikujja mu bulamu bw'ensi eno olina kubanga ofudde. Wabula oteekwa okumanya nti ozadde, omutonzi ng'akuwadde ekisa ojja kuzzukuza, n'abazzukulu bazzukuze, muzaalukuke, muwere. Olina eddembe n'okusalawo okufuuka omukisa eri bazzukulu bo n'olulyo olwo. Nga nze olwaleero bwe ntula ne neenyumiriza mu Sserunkuuma jjajjange, yateekawo omusingi kwe tutudde. Yonna gy'ali, era kati mmanya ndaba era mpulira. Yateekawo omusingi kwe tutudde, kwe tutambulidde, kwe tukyayimiridde. Yakola kusalawo nga ye omuntu okuzimba omusingi. Naawe osobola okukola okusalawo mu nju mw'ova n'ogamba ngenda kuzimba omusingi. Tuzze tukisomesa nga tugamba nti okuzaalibwa mu maka amanaku si musango. Oyinza okuba nga mu bunaku mwe twakulira nga mwe mwali mwekwesa amasomo agateekwa okutusobozesa okuwangula mu nsi. Kati kiri eriggwe okutunuulira obunaku n'onakuwalira ddala, oba okutunuulira obunaku ng'omukisa Katonda gwakuwadde, gwakweseemu amasomo, ofune okumanya n'okutegeera n'amagezi, osobole okwaŋŋanga ensi, oggyemu omukisa gw'onoozimba gubeere omukisa eri abaana bo ne bazzukulu bo abaliddawo. Oba osobola okusalawo obutayigamu, gwe n'oba nga tewayigamu mu bulamu bw'okuliddemu era nga tolina ssomo lye wajjamu, naawe n'osigala ng'ogenda mu maaso. Wabula tulina ebbeetu eryo Katonda yalituwa okusalawo okukola ekituufu n'okutunda mu biseera ebiddako. Si ggwe agenda okusembayo okuba ku ttaka lino. Eno ensi gy'olaba yalimu abantu emabega. Kakati ggwe ddayo mu mirembe gya kintu nga batudde ennono n'abaaliwo. Kakati ne kintu muleke, ddayo mu mirembe gy'abassemakijjiri. Abo ndowooza temwabawulirako. Omanyi bano abaatuwandiikira ebyafaayo batugamba nti ffe tutandikira ku luse lwa kintu. Olwo luse buse, naye mabega wa kintu waliyo ate ensi endala, waliyo emirembe emirala ebiri okusinziira ku bikkulirwa okutuweebwa mu nsi n'abasomesa ab'enjawulo abamanyi ebyafaayo. Ensi tetandikidde awo, ensi yadda. Kale bw'ebanga ensi yadda, ensi eno ebaddemu abantu bangi. N'emyaka egiddako 100, 200, 300, 1000 walibaawo abantu abalala.
wabula okubaawo kwabwe n'obulamu bw'abo abalibeerawo emyaka 1000 okuva kati bugenda kubumbibwa ffe. Era bwe tuba tufunye omukisa, ebifaananyi bino biriggyibwayo mu myaka 600 nga bagamba nti abaaliwo baayogera ebigambo ebyo. Ebikolwa byaffe leero bye bigenda okubumba obulamu bw'abaliddawo. Tuyina eddembe n'ebbeetu okukola ekyo kye tusaanidde okukola, kuba tuyina obusobozi okukola ffe kye tweyagaliza. Naye tuteekwa okumanya nti obulamu tebugenda kukoma ku ffe, bugenda kweyongerayo. Kale tuteekwa okukola okusalawo okutuufu. Tukole okusalawo okutuufu okw'ebintu ebituufu. Tukole ebintu ebituufu ebinaatwala abo abaliddawo mu maaso. Bino byonna ebiriwo ebigezaako okutulaga nti ate nedda ebyo tebitunuulira. Ensi eno nze gwolaba naliko omuto, ng'ebintu bwe bibaawo ewaka ffe tutuula wali kuzannya buzannya ebintu ne byekola. Kati olwaleero bwe sibyetabaamu obuvunaanyizibwa bwange mba mbusudde, era ogenda okulaba ng'ekitundu ekikyo ky'olina okuzannya kikuyita. Gwe senkaayo oliwa ng'era ogenda. Kale bwe tuba twaliko abato nga kaakano tukuze, ekiseera kigenda kutuuka nga tuli bakadde nga waliwo abato era nga waliwo abakuze. Kitegeeza nteekwa okulowooza ku bazzukulu bange. Katonda nga mpadde ekisa, nteekwa okulowooza ku bazzukulu bange. Baliba batya? Ebikolwa byange guliba mukisa gye bali oba guliba muziziko gye bali? Ffe kyetuva twebaza Omutonzi atuwadde ekisa okutukozesa obulungi eri abalala. Oba oli awo bazzukulu baffe baliyimira ne bagamba obyo byali bigambo bya jjajja wange, era jjajja wange yateesa bw'atyo, yayogera bw'atyo. Ogwo gwe mukisa. Kye twagala bwe butafuuka kikolimo eri bazzukulu baffe, wabula tubeere omukisa. Ng'omwana bw'ayimirira n'agamba ndi muzzukulu wa Senkaayi atudde ekitundu bwe kiti, nga nze bwe ŋŋamba ndi muzzukulu wa Sserunkuuma Esseguku. Simwegaana, simwewala, simudduka, kubanga yafuuka omukisa gye ndi. Naawe oteekwa okwebuuza, gwe nga ggwe oli mukisa eri abaana bo? Onoobeera wa mukisa eri bazzukulu bo? Oba ggwe olowooza nti obulamu bukomye ku ggwe? Bannange nno tukoze ebintu bingi ne tujja tulowooza nti tulibeerawo mpaka. Edda, tukoze ebintu bingi ne tujja tulowooza nti tuliba n'amaanyi mu mikono gyaffe gino emyaka gyonna. Tekisoboka, tekisoboka. Bwe twabanga abato n'ogenda okufuuyisa ng'ofuuyisa eri ne munnange bw'ogenda okula oba tokyasobola awo. Kitegeeza obulamu ke kabonero akakulaga nti obulamu bukyuka. Togenda kuba na maanyi ago paka, togenda kuba na busobozi obwo paka, togenda kuba na buyinza obwo paka, togenda kuba na nsimbi ezo paka, togenda kuba na mbira ezo paka, togenda kuba na kko eryo paka. Ekiseera kijja kutuuka onafuwemu, okkakkanyizibwemu. Eno ensi gye mulaba eno terina kyetekkakkanya, n'enjazi ezaasa nga wayisa ebiro. Emiti egikuulayo mu ttaka ne givunda ne giggweerawo ddala. Tuteekwa okuba n'amagezi, tusabe nnyo Katonda atuwe okumanya okutegeera n'amagezi, tukole ebyo bye tusaanidde okukola. Ng'okimanyi nti oli mu thiyeta ozannya, naye waliwo nannyini muzannyo akutaddeko amaaso ge bw'ati alabe okola ki, olowooza otya, biki by'okola nga tebakulaba. Kye bayita eddiini si kyekyo ky'oli kungulu, kye bayita eddiini kyekyo ky'oli nga tewali akulaba. Bonna b'oswalira nga tewali n'omu akulaba. Ebyo by'okola nga bonna tebakulaba y'eddiini yo. Kino ky'otulaga kya kungulu. Tusanze abantu bangi nga wakungulu nnyo, ogenda okuyingira bw'oti emunda nga tabanga nayo nga munda mufu nnyo, yafaafaagana dda mubi nnyo. Tutunule munda yaffe nga twebuuza, kino kyenkoze kye nsaanye okukola, kino kyenkoze kyekyo kye nteekwa okukola, kino kyenkola kinaaleeta obulungi eri abo abalinvaamu n'abaliddawo.
kubanga buli kyokola nga bwe tugambye ge makungula gaabo ab'entumbwe zabali kuvaamu. Eno ensi tewaliwo bbanja lojja kulya oleke nga tolisasudde. Bw'otolisasula abaana bo bagenda kusasula oba bazzukulu basasule, wabula bali kubisibwamu emuwendo n'omuwendo okukira mu eryo lye walya. Tulye bye tusobola. Bw'ogenda ku mukolo nga kuliko emmere nnyingi nga gwe bawadde omukisa okusooka okusena emmere, munnange tosobola kulya mmere ya nkya, lyako gy'osobodde ey'olwaleero. Ate tosena na mululu kubanga ku ssowaani ogenda girekako ogiyiwe naye ng'eriyo abaffe enjala. Obwo bwe bulamu. Tosobola kubulya bwonna n'obumalawo. Ate tosobola kulya bwa myaka 10 egijja. Nedda. Beerawo mu bulamu bwo Katonda bw'akuwadde, bweyagaliremu, bukoleremu ky'oteekwa okubukoleramu mu kiseera kyo. Senako ky'osobodde. Tosenyesa mululu. Bw'oba osena bala nti waliwo abalala abali mu mugongo gwa basimbye layini abagenda okusena ku mmere eyo y'emu. Ate ng'ojjukira tosobola kulya mmere yankya. Ne bw'olya leero n'okkuta n'ekutama ku ssaawa ze zimu enkya ogenda kuba n'obwagazi bw'emmere eyo ng'olinga atannagiryako. Obwo bwe bulamu. Tosobola kukkuta bintu wabula oteekwa okufuna obumativu ogambe nti kuno kwe kuyitibwa kwange, ngenda kukola okuyitibwa kwange n'omwoyo gwange n'amaanyi gange n'amagezi gange n'ensimbi zange n'obulamu bwange, kubanga ekyo gwe mukisa ogukuweereddwa okuweereza abalala. Buli muntu ali ku nsi muweereza. Obuweereza kitegeeza ki? Bwe nkuwa essimu eno ogiweereze teba yiyo, kitegeeza naawe ogiweereza. N'oli gw'ogiweereza n'agiweereza, kibayita obuweereza. Buli ekikuweereddwa si kikyo. Byonna ebinneekwese munda tekuli kyange. Okusobola okubifunamu nina kubigaba biweereze. Bwe mmala okubiweereza bwe musiima, musobola okunneebaza, musobola okutuwagira, musobola okutwagala. Ekyo kye tufunamu. Naye teriiyo atusindikira ssente nti ziizo tubasasudde bannaye mwebala okutusomesa. Nedda. Abantu batusabira essaala ennungi, batwagala, batuwagira mu bintu bye tukola. Kye kisinga obukulu. Mu nsi ago ge makulu g'obulamu. Kale manyi ky'oli muzannyi mu thiyeta y'omutonzi. Zannya bulungi ekitundu kyo. Fuba okulaba ng'ozannya ekyo ekigasa abalala era ekigatta ku balala. Beera omukisa eri abanoonya emikisa. Beera ekkubo eri abaagala okuyita mu kkubo. Beera oluggi oggulira abo abaagala okuyitamu. N'okusingira ddala situla abo abanafuye okozesa amaanyi go n'obusobozi. Mbeebaza nnyo okugobera puroguramu eno, musubscribinge, muzaagale ate muzigabe. Neebaza abagisalaasalamu obutundu, nze sibalinaako mutawaana, musalaasalamu obutundu ne muzigabira ensi. Ekyo kikulu kubanga ekigendererwa kya byonna bubaka buno kutuuka gye buli. Mbajjukiza nnaku z'omwezi 13 December tugenda kubeera ku Pop Hall mu Inspiration Night. Tugenda kuba n'abantu ab'enjawulo okuyingira shillings 5,000, ebitabo byaffe weebiri ne t-shirts weeziri. Ate programu eno ewagirwa Emma's Cargo ali wali mu Houston, Texas, United States of America. Essimu ze kweziri ku screen, mu contactinge musobole okuwuliziganya. Nze osobola okunsindikira obubaka WhatsApp 0757 23 7943 0757 237943. Oba osobola otukubirako ku simu ya office kweri ku screen, oba okutuwandiikirako ne tufuna obubaka bwo bw'oyagala tutegeere, tusomesa nga tuyita mu bufu. Bwe tugenda mu maaso waliwo ebintu eby'enjawulo ebyebuziba eby'omunda bye tugenda okutandika okwogerako n'okusomesaako, ng'ekigendererwa kubikkula maaso ga mwana wa Mudduga basobole okufuna okumanya n'okutegeera n'amagezi ebitwala ensi ye mu maaso. Tuleme okulwanagana, okwebba n'okwetta nga tulowooza nti tulina gye tubitwala byonna bye tutwala, so nga ate byonna tubireka wano. Bwe tunaazuukuka ne tuzuukira ng'abaddugavu, nga tuzuukirira mu magezi gaffe ne mu kutegeera kwaffe n'okwabajjajjaffe, tugenda kuzimba ensi ennamu nga bo bwe baagizimba, naffe tugenda kuzimba ensi ennamu, bazzukulu ne bazzukulu baffe ne balisanga ne bagyeyagaliramu. Simon Senkai, Ssaabasajja Kabaka awangaale.